ninga omuntu kyali obubi ng'amatama gamuzimba gatanyi gati oba wanti waliwo amatama agazimba nga bulwadde era amatama agazimba olw'obulwadde tugalaba tugamanyi nze ndudde mu bwavu abantu abazimba olw'amatama nga baavu ono amatama ayina ga ssente amatama ga ssente ayina abakazi abamuwa ssente oyo y'omuntu basooka okufumbirwa abayimbi abategeera nti nno mu bakazi mulimu ssente yafumbirwako neyeyerusa oyo yeyerusa musajja mweru namulabye olususu lwe ade we yali akatandika okuyimba yali muddugavu kati Dr. Proper ali mu kwefuula kyatali mukola impersonation ali mu obtaining money by false pretense zo bali muzimu safety by trick buli wali receiving agamba laba embwa zino nga yenywera kabbiya nenga tuwunzike nga twebaza Alien Skin okubanga ali so welcoming wadde ng'omuntu azze nga amulabye fake era yamutegedde nti fake nena nasigala nga amuwadde offer eya collab ekyaliwo naye embeera gyali mukasaawa zino afekinga life kinyinza okugamba essaawa zino tali bubi n'omulundi n'ogumu teri muntu ali bubi akwata simu eri mu miliyoni 5 omulabi waffe omulungi atulaba ku Blaze Media tusanyuse okulaba akawungeeza akaleero era nkubuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli ku mukutu ogukyasinza oleeta ensonga ku buli nsonga era sizze nzekka nze ne Bukenya Media BK Motors gwe tubetera okubeera naye nga tuwayawaya ku nsonga ezimu ng'agezaako okuba tooki nga tuwa perspective eyiye gy'abaabirabamu ebyo byonna ebiba bitambula mu ggwanga mu kisaawe kya entertainment mu byobufuzi n'ebirala byonna bye tutambulamu mu bulamu obwa bulijjo. Bukenya Media nsanyuse okukulaba ssebo. Alhamdulillah ya rabbi alamin. Wallahi singa wasi. Mugambo otya. Alhamdulillah. Yenzo omusajja alina amadiini abiri nasiramukako. Ng'oli Dubai. Nga ndi Dubai. Bwe wadda. Ne bantuma n'erinnya ne ntola ne shahadu. Ne bakuwayo n'ettaano bangamba nti Dubai kasitosira mbala nnyo kasente ke nalimbala. Bakuwa ettaano. Mwe Dubai kwasiramuka bakuwayo 15. Tebakuwa nti nno bakuwosera muke kabanga akasiimo ogule kanzu kofiira era nalingenda gula entalabusi yange ne kanzu yange esinga ebbeeyi nkomewo Uganda ku lwokutaano ngende mu muzikiti osaane ngende mu church kati wabeewa ngamba kale ettaano zo bazikuwa nalwala kati we nalwala bwe bulwadde obwanzije Dubai nenkomawo Uganda nensubwa naye tebabawa na 5 be nali nsoma nabo babawa 8 nga tebasomeranga online mubera mu WhatsApp group ne musoma nali nsiramu ate nga n'obugaggambo fuyi ate onyumira obusiraamu yarabbi n'obusiraamu ebisinga byonna mbimanyi byonna ebyobusiraamu mbimanyi era nze omuntu atali ambizi buuza kuba tulaba tugende mu maaso abantu ne babuuzizza dda bakitegedde dda bwesimbula busimba kakati ensonga gye ngendo tandikirako obutakulwisa ensonga ya Dr. Proper twayiseeko ku Fango ne tumusangayo ng'alina n'oluyimba lwali mukola ne Alien Skin olupya lwe bali mu kuleeta ensonga ezo kyemmanyi ozirabye mu ggwanga era zibadde ku online nga zitambula TikTok kubanga badde nga live n'abalala bazze babyogerako era nduddewo oziraba otya nduddewo okwogera ku nsonga ezo nga nnoonyereza ntegeera ekituufu ddala omusajja ali bubi ali mu kaluumu ddala kaluumu ke yalaga kake nagenza okkizuula nga kaluumu yakapangisa na bupangisa kaneiba oba kakukyalo kaluumu kakukyalo kufuna bufunyi mwana yeetulira mu mwalimu bwawefuula akaaba toyinza gamba nti oli mwavu era ofa nga ettama likuli eno aikwata iPhone 14 ali mu kulimba bantu nti mwavu kyolina okumanya nti music wa Uganda ayonoonese abantu okuyisawo music waabwe balina kukola stunt naye akabadde agamba nkoze ntya kati natono takomye ku stunt ayitiddemu nga muzibe wa SB4 mu stunt yo okwagala olimba leero tambule ayagala n'akasente ate kamuweebwe bamuyambe nti bambi kalumula bakali era bamuwadde sente nga basindise sente ku abantu ba Uganda beebo olunagira nga batuwoolera musooke muwulirize ffe ddala kituufu omusajja ddala ali bubi omuntu ali obubi tayinza kubanga anywakira nairo ku nairo ababadde ku Fango ne bibangamba sebannamawulire baŋŋamba ne bagamba munange omusajja mufere
obedda bia munywa emu kwemu wali obubi bia onywa waki lwaki onywa bia ng'osula ku mukeeka toyina ntebe toyina kitanda mu nju bia lwaki oba omunywa kitegeeza nti kali kaluumu yakapangisa bupangisa ali mu mbeera nnungi oba anywa kwendijjako nnaku ate ng'abantu bali mu kujjako nnaku ogenze wali eniskini akuyambe era yasanga nti ali eniskini alina omutima omulungi abo abayimbi bolabanga abaagwa bonna babbulukukira wuwe n'abawazikolabo baŋŋamira okugamba nti ali eniskini yagadde bwagazi kugamba nti katuukirize kyeyamuwadde ne kolabo abadde ayinza ogisazaamu kubanga niyamulabye nti nno omusajja mugezi ng'alina maaso asatu eri eti ali eniskini gyakwata naawe gy'okwata omwavu ayagala obuyambi akuba obuyambi ate yali akwata ka vidiyo yafuna tekino yafuna wa tekino namukwata ka vidiyo kugamba alabikira ddala nti nali mu mbeera mbi akalumu kabi essimu mbi ne bagamba bannange ekisajja ddala tukiyambe naye nga omuntu kyali obubi ng'amatama gamuzimba gatanyi gati oba wanti waliwo amatama agazimba nga bulwadde era amatama agazimba olw'obulwadde tugalaba tugamanyi nze ndudde mu bwavu abantu abazimba olw'amatama nga baavu ono amatama alina ga ssente amatama ga ssente alina abakazi abamuwa ssente oyo y'omuntu basooka okufumbirwa abayimbi abategeera nti nno mu bakazi mulimu ssente yafumbirwako neyeyerusa oyo yeyerusa musajja mweru namulabye olususu lwe ate we yali akatandika okuyimba yali muddugavu nkugambye ekyo kizibu nze mumanyi ng'alina ka 10 ng'avuga ka 10 byenjogerako bya myaka 10 emabega byenjogerako bya myaka 10 emabega ng'alina omukazi amuteeka mu ssente ng'avuga ka 10 ng'ekiziga ameremenya ng'ekyenyi kimeremenya ng'oyinza n'okukyerabamu ng'oyinza ogamba nti yemetta butto oyo tali bubi mbadde manyi yawasa embaga baali bawasa muwasa obadde ki nkugambye y'omu ku bayimbi mu Uganda abasooka okumanya nti omuyimbi osobola okugenda mumani bashuga mami n'ofunamu n'abalala ne bakirabirako nti waayi sijja kufa bwavuka nnonye ekikazi ekikoze naye ate yayimba oluyimba lw'omwana w'omwavu ng'alaga embeera ye family background teberangako na ssente tebangako mulungi naye embeera gy'alimu kati ssaawa zino afekinga life kinyinza okugamba essaawa zino tali bubi n'omulundi n'ogumu teri muntu ali bubi akwata simu erimu milioni 5 wakoze risaaki amala simu ya milioni 5 kutonda bagirabako nze nawadde manyi ya alien skin buli omu alina eyiye buli omu alina eyiye wabadde okufangoni nabadde eggulu tonda bakulaba ku bbye kati yogera nga abantu bakulaba Bukenya ebyo bigambo bye gwangamba kati kakigambo lako olikyaliwo alabika kyaliwo sagala kati njagala kankubule kino fine sigwo obyogedde nze Bukenya nze mbyogedde olina iPhone 15 obadde oli ku bia chupa emu ku emu eggwamu oleeta ndala nali ene skin mbu nawulira nga ayagala namugoba kubanga ali ene skin tanywa mwenge noli musujulu ya musajja oyinza otamirira omu n'oyiwa bia mu byuma ate n'oyiwa mu bia mu computers oze kuyamba oli mukunywera ate okumanya musiro omuvubuka oyo tosobola kugamba nti nno ddala ofekinga life oyagala bantu bakuyambe nga manyi waliwo bannamawulire ab'olugambo nojjayo iPhone 15 kimanyi era bajja byogera kubanga bo baba bakola amawulire notandika okunywa bbiya waninywedde walagi kwolo nnyo walagi oba olyanga olumubabeera mu depression ate batera banywa buwalagi nnyo kuwalagi kabantu balabire ddala nti oli bubi ova kuwalagi essimu girekeeyo eka baleme giraba niyo oli ku iPhone 15 ogikukusa banamaleme baleme giraba bagirabye baŋŋambye nange ŋŋambye eggwanga tabangako mwavu waliwo oluyimba lwe yafulumizza olukubye yabadde ayagala kukola yakoze oluyimba olwo lwa gospel bw'amala kukola oluyimba ne lugaana okukwatayo ate oluyimba lulungi mukko awo n'ayingizaawo stand abamawulire ne babuukira nga bamanyi mulinga nsowera interview ne zifuuka interview buli omu nga yayagala omusookako oli mu mbeera ki naffe twamugyeko interview ndi bubi bannange embeera gye ndimu nsaba second chance eyasooka nani yagikuwa oyina genda mu studio kuyimba okukakasa abantu ebyo gaba mu second chance teri agaba second chance waliwo abakomeza obuvidiyo bukadde nga bagamba yadulira abantu byonna yabikola dde si mwangu oba kumanya luzungu abayimbi aboogera oluzungu abo siba mu byonna tukonkludinge abalimba si mwanvu nga okutuuka ku extent embeera gye yabaddemu eyo yakulimba kugambe kalumu yakeyasebwe yazisikake
Bukenya proper abeerawo olowooza oba tonnamanya Makindi wamuno Makindi ekyegeza ne video yagikoledde Makindi yagezeyo mu Wansanse mbuyumba yumba nyobweli obuyumba tobulaba neetega akasimu bwali bubinnyo ng'oli munene bw'otyo walabyeko ku lususu lwe nga lulimu ebigodogodo kati omuntu yenna yeerusaako ekizigo kye kikyasinza okukola kwe kulabisa kasasere zitagalamu nga kikulabisa ekizigo takendeezangako tayosangamu nnaku lulimu kwesiga kizigo ate ekizigo kya bbeeyi okimentaininga nti sente azirina naye okimanyi akekizigo ako kapya mbadde sinakawulirako nakaliba akokuba nti yemetta omuzigo yeerusa naawe mbadde sinakawulira yeerusa naawe nze namulaba dda mumanyi omukazi we yamuwasiriza abalimba singa ekizigo kibadde kyatagalatagalamu nga kimulabisa bandigambye omusajja ddala mwavu bangi tubalabye ekisigo kitagala Bukenya olaka tolina bubeezi kisa nga ndaba abasinga basympathizinze n'omuyimbi abannayuganda babuukira nnyo bannayuganda bamanyi olaba bawa muzibe oli ne kati bakyamuwa konfaminga nti oba omusajja muzibe talina medical report gy'abalaze ne TV agiraba njateeka n'amasannyalaze mu nju ye gwe muzibe amasannyalaze ogagazaaki oba ogenda kulaba ki evo obeera mu nzikiza yakoze ne challenge y'oluyimba kuri Sevens bannayuganda babuukira kale balina ekisa kati mu kisa bababba nnyo mulimu ssente kasata bye kasata bajje mu nsawo lwampaka kati owunzika otya ku nsonga ya Dr. Proper kubanga yebadde ey'ekigwano yayagadde tutambuza luyimba lwe tali mu mbeera nga gy'abagamba gy'alimu akakayumba ke yabalaze si kake si mwasula omuntu omwavu tabeera na iPhone 15 omuntu omwavu tanywa bbiya anywa walagi niwe oba osazeewo okunywa bbiya anywa bino biseneta ebinengule zino ez'Enkumi-27 anywa nti walagi y'Obwakabaka ate bweba y'Obwakabaka yakwatayo yagana okukwatayo 27 gy'emyenge egyagana okukwatayo egyasiraana zezo seneta naye akimanyi ennyini kati Katikkiro yali anywedde ku ngule naye ennyini tasobola gunywa akimanyi si mulungi naye yenywera kannayiro oba kabulu yenywera buwayini buwisiki Obuganda naye agukoma gugamba nti gwa Buganda Katikkiro si avunanyizibwa ku mwenge baba ba business partners nga balina kyebagenda nga bekwata ku Buganda nga balina percentage esigala mu Buganda negenda mu kampuni kati ye n'agaana okukola ekirungi balibo bakindoosinga ne bakiyitunda eri eggwanga kati gwe buvunanyizibwa bw'okukola ekirungi n'abantu bakyagale okozesa bulandi ya Kabaka bulungi nga nekyogenda okuwa abantu kirungi ne gwalimiramu 3 gwali ogezeko mu kirabu n'olabayo engule simanyi sinywa mwenge tegeeza nti togulaba simanyi wegenda manze olaba oba mu kawunti olalamu nti engule tegusobola Bannayuganda baganye wagira ekyabwe ogusanga mu kibuzi Abaganda baganye wagira ekyabwe ate basinga obeera mu kirabu niye mwenge gwagana okukwatayo kakati olowooza abayimbi lwaki benyigira nnyo mu sitanti ezo ndaba ne kuri Seven yagikolako ne bamukuba mbu ennyondo biki gravity omutu amasasi ne gamuyita ku lubuto ku sitanti lwaki zezi oli zalowooza nti omukomyawo kuri Seven alina engeri gye yateeka plasita ku mutwe n'atonyezaamu gundi eddagala ly'ensansa erimyufu yakasiba ne kasongola kati bankubye ennyondo nyanga omulengerere wala ogamba musiraamu oyinza entala musa egubidde bugubizi ku mutwe nagamba ezino ennyondo sizirabako bayinza okukuba ennyondo noddamu n'oyogera kati Uganda awo weetuuse kweyiiya bweyiiya kukolayo kasitanti abantu ne bakuwa attention n'oleeta oluyimba oluyimba katugambe nti eno sitanti yo yamukoledde bweba sitanti nga bw'ogamba yamukoledde kali ffe tubuusizza abantu ffe tuli bannaddiini tetwagala ku bantu babba bantu mu byalo kojjokojjo bamuwadde sente zo bazimuwa ne kati okukubba abantu mu lukojjokojjo era nnyina y'omusajja eyo gwe mmanyi yali ava bweru n'agenda n'afuna omukazi n'amukwana naye akava ebweru ayagala kwemalako nnyonta n'agamba nnyina kugula mukazi n'amugamba naye munnange yamugamba nti sente mmeka omukazi n'amusaba emitwalo 13 n'amugamba ngenda zikuwa naye njagala amazzi
omukazi n'agamba nti zikubye nnyina amazzi gali ku mwanjo ne balumba akasenge omusajja amala dakiika 3 talaba amazzi n'agamba omukazi nga siraba amazzi omukazi agamba mbu ate ggwe bano abaganda obamanyi simanyi onkutte bubi opapye simanyi tomanyi kukola mirimu omusajja n'agamba nedda ssebo n'akubira poliisi patro nejja n'etwala omukazi n'omusajja ne bagenda paka ku poliisi bamuvunaana emisango 3 impersonation okwefuula kyotali obtaining money by safety pretense ne safety by trick onzijeko sente zange emitwalo 13 oŋŋamba olina amazzi nga talina muwadde ettondo ng'alingawo n'abakazi abaganda basooka okuleeta betaka kubira pereketya omumanyi oli waawa nze mbulya pereketya naawe nze mbozi oyagala njonoone gwagirina enswa edda baali batta enswa zino esali za buswa bazitanga ennaka okuba pereketya kati enswa ezo bazikakanga okuvayo nga tezinaba kutuuka kati nga bateekawo omuti wano akati n'obuti bulala bubiri nakuba kyemanyire kyekinnya ekyenvubo ono njogera namulalu wawunga nkwekojiwe nyumya emboozi yo nakuba pereketya enswa n'ebiti ebinavaayo omwezi ogujja byonna bina bivaayo kati abakazi gye bali nga ye wakubira pereketya olwo kati omukuba anti kati wali okuba ku kiswa kati wano okubawa awo sijja genda naye kimanyidde emisango 3 gyakwajja obtaining money by false pretense safety by trick n'okwefuula kyatali impersonation era emisango egyo ne gisinga omukazi ne bamugamba ddiza omusajja ssente ne bamuddiza emitwalo 10 abaserikale ne bafunako 2 ne bamuwayo omutwalo gumuzzaayo naye ng'emikolo gyakoleddwa oli kyayagala naga takikoze eki kati Dr. Proper ali mu kwefuula kyatali ali mu obtaining money by false pretense safety by trick buli wa receiving agamba laba embwa zino nga yenywera kabbiya naye nga tuwunzike nga twebaza Alien Skin okubanga ali so welcoming wadde ng'omuntu azze ng'amulabye fake era yamutegedde nti fake nye nasigala ng'amuwadde offer eyakolaba ekyaliwo n'obubuddamu nabo n'abumuwa chairman yagamba ki sikahuli awulidde akapereketya anti awulidde nkubuuza alabika akamanyi yakakolako mu kyalo we bakuba pereketya so ensonga ya Proper bwetyo Alien Skin ye aliwo okuyamba abantu ng'abo weewaawo waliwo abayinza okujja nga bali bulungi ne befuula nti bali bubi era yamutegedde kubanga Alien Skin naye nyini gwe mugeni mu interviewing nti omusajja teyanyweredde bbiya mu studio ye nja kinoonyerezaako nomugeni twali mukubire n'essimu wekwayiza obutayagala byogerako omusajja ddala mwavu omusajja ddala ali bubi oba bannamawulire bonna ababaddeyo bakimanye ekituufu kyenjogerako banjulira kubanga nze saabaddeyo nze nabigambiddwa bugambibwa bannamawulire nga ggwe nawe oli munnamawulire ngamba abakola omulimu ng'ogugwo tuba tukyaliwa Alien kuba twabadde tugenzera ba Dr. Proper oyo mu kaseera ke kamu ne wabawo omukyala eyazze ng'ali mu maziga akaba amaziga amayitirivu ng'alaaja nandoza yanoonyeza amuyamba nga tamulaba naye ng'ensonga zibadde za ttaka kyasinza okwewunyisa Alien Skin ng'amugamba bannaye nze ndi muyimbi ensonga ofiisi gyozzeemu si ntuufu naye engeri gye tuli nti no tuli bantu ba bulijjo ate ensonga zikoleddwa ku muntu wa bulijjo katuzikole ki katuziyingiremu mukazi alaajana poliisi eganya omuyamba chairman amufutyanka kwe kuddukira ku fangoni ndoza bamuwadde amagezi genda ke Alien Skin akuyambe omuntu watuukira okuddukira mu bamalaya ng'ayagala kuzaala mwana omanya nti bitabuse omanya nti abakazi bannaabusi kye bamukoze kika n'asala bagende ewakiwa ku malaya amukwana amugambe njagala muzaalire ate ng'akimanyi oli malaya ng'ate akimanyi bulungi nti ono malaya kati omukazi oyo waagambira nti nno poliisi awannyo LC awannyo n'agenda ku muyaaya Alien Skin gw'aba aliiramu ensonga ze manyi eggwanga lyonooneseemu eggwanga liba lidobonkanyemu era awo pulezidenti nga ye manyi pulezidenti ebintu ebikyasinza omuyisa obubi biri bibiri security na ttaka
bikyasinza omusuza nga teyeebase ettaka omuntu watuukira okulekawo poliisi agende w'omuyaaya alye nisikiini jjukira omukazi oyo ndowooza baamugambye nti ebintu bino byetegateeka ku media n'agamba siina social media handle abaziina nabo bayinza okuba basaba ssente nnyingi obwongo ndowooza ne bumuwa nti genda ku fangoni kola amawulire era weyalaba kamera nga wenjogerera amawulire gakoleddwa kubanga obedda live ziriko ezisukka ennya gweyensonga n'ababutematemako ne babutematemamu ku tiktok ne bukola ki ne busaturatinga kitegeeza nti ekigendererwa ky'omukazi yakifunye ekisooka n'ababadde bamuvuvuuba balina okukiwa attention balina okuddamu okugamba nti ensonga z'omukazi oyo ziyinza okugenda ewala kubanga lyenisikini yatuuse n'agamba tuba poliisi bazibijjemu ebintu ebyo babikwasa amagye ng'olabira ddala nti poliisi eri mu ssiro atalina ssente tafuna bwenkanya atalina ssente akola ki ndi bukola ate ompitira oli mwana muto omuntu amusokodde oba entula gyatudde lwaki omwegaddemu n'entula gyatudde yogirabye alina mu motoka ye tuli ku nsonga za buvunaanyizibwa bwasatu nsonga za ggwanga nsonga za ttaka baba zoyitavo zibeeramu mu vidiyo ensonga za ttaka tuli ku nsonga za ttaka leeta nsonga za bifo byakyama ndiroya ali be bano bennyininyini omukazi aleseeyo abantu balina okuwabirira ensonga ali kunze siri wa poliisi sikola ku nsonga z'amaka alekanye nekiba alekanye omulundi nze gwagamba nyambo nansokola akusokola oli muto tugende mu maaso okay omukazi alien n'agamba singa ensonga baba baziyingizaamu amagye kuba poliisi etambula kwavula bwavuzi gwe ensonga ezo olowooza kyekisaanidde okukolebwa gavumenti yeyina okuteekawo strategies entuufu ku nsonga y'ettaka osanga ebyapa nga bisatu nga byonna byogera mu kifo kimu 3 land titles 1 location kati kitegeeza nti nno obuzibu buviira ddala ate ng'olunsi ekyaliwo ekiri origino ne bagamba ate kyekifu kati ate kino kyekituufu anti era babeerawo origino olwonya ne bakolamu ekirala nga bamanyi nti oli yafa balaba kiriddoma nti tebajja nakikekingako so buli muntu akyekingeko waliwo omusajja yakola vidiyo yakola audio nagiwulirako n'agamba kiba kirungi nnyo buli luvannyuma lwa myaka 5 n'okyekinga ku kyapa kyo ojja kuddayo ng'ekyapa baakiwadde omuntu omulala ng'ekikyo kiramu naye nga waliyo ekirala ate ekiri mu kifo ekyo kyennyini mu mannya amalala so ebintu by'ettaka byo byafuukidde ddala bizibu eri eggwanga ng'ate ebintu by'ettaka bikisobolera ddala okuvaako obutabanguko mu kitundu okuttiŋŋana mob justice n'omuntu ogenda ku musawo n'agamba nti kati ŋŋenda kutta gundi anviire ku ttaka oba okukwata ejjambya n'agiwagala n'amutema oba okupangisa ab'amamundu abatemutemula byonna bisoboka kubanga ettaka era omukazi yayogedde n'agamba akolera makindi wano n'agamba bamanyi okujja wenkolera okunteekamu intimidation okuntiisatiisa newaka nti oluusi aba yakaggulawo bw'ati ne bamugamba tekinnaba mukazi kitiibwa kituufu kati ate gwe omuntu ategeera balaba mukazi ate eby'ettaka okudobankana bitandika butandisi so gavumenti erina okulaba nga ekintu ekyo kisitopinga mu ggwanga olw'ensonga nti ettaka liri stable mu ggwanga Uganda tegenda kugazibwa ng'amini we yali agamba munno agigaziye mbu ayagala Uganda ey'ensonda eti yali ayagala ya boxi kali kaveemu kano ddala weekati nene egende we akagamba desikamanyi amini yalaba mapo ya Uganda ng'ejja wano ku kyoga nekolamu eti nekolamu kadabuli eno wansi bwe kati nawo nejjamu akabuto nagamba ene wali akabuto eno nawo tulegereyo ddala bwe tuti bweke wansi n'agala alwane ne bakuba bwegiva ku butaasomero mbadde gamba nti Uganda eri stable yakolebwa omulundi gumu terikyuka bannayuganda tweyongera bungi population yali mu milioni 15 tuyingidde milioni 46 mu Uganda etagenda kugaziwa kitegeeza nti tulina okulwanira ettaka eryo lyonna lyokka tulina okulwanira Uganda eyo yokka ate nga tweyongera kuba bangi kati ettaka baba nga balirwanira we bate essaawa zino kitegeeza nti ate maaso oli ajja kukwatanga ejjambiya
agitema omuntu direct olw'ettaka kubanga kati kiba kyabugagga. Ate oba waliwo avaayo eri najja n'awamba ewantu tewabangako wuwe n'aleetawo emmundu tewaliwo baliwo natandika okweka akatikawo nti awange omugamba leeta ebiwandiiko tewaayo ebiwandiiko leeta ebiwandiiko nagamba wange kakana aguliridde Mbala DC aguliridde Mbeero C aguliridde ekyapa abiguliriddeyo eri byonna 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 kigambo ttaka kigenda kufuukira ddala akattiro mu ggwanga. Amakulu kitandika butandisi tukyali ku kituuza tuwanjagayira gavumenti tuwanjagagira bagayita kuwanjagira ebitongole ebyokwerinda kati omukazi ng'oyo bambi bamunyooma balaba nti ono mukazi ate babatuuse n'okumuyita omulalo n'agenda kwerose werose nagayekolera byayagala ate nga werosi eyamuteekerako endagaano nga bagula kati enguzi etandikira ddala kuba ku werosi negendera ddala paka mu Mbala DC negenda Mbeero C3 negenda ne Mulandi Board era Alien Skin yagambye omusajja namugaba chairman go waliwo ng'omukyalo agula ate lwaki kati saawa zino nga bamwefuulira omuvaamu ng'ate go wakola ki wasayini ng'ate chairman abeerawo okukola mulimu ki sigwe ate n'omukazi okukakasa nti ddala kyengula kiri genuine kwe kugendebwa chairman n'alaba nti chairman akiyingiddemu era naye akimanyiiko awo fenafena tugumira kuba chairman nadde ngula kyapa ekyapa kyetagisa nnyo looya naye ate wogendebwa chairman weeyongera okuguma kubanga bachairman abasinga baba tebasoma naye baba bamanyi nti awo wazaawedde kituufu baba tebasoma nnyo biri birigenda mu ziri endagaano za kabi naye bo bamanyi ebitundu nti awo waliwo agundi n'atundawo n'endagaano zina ate ne bachairman balina okuba nga basigaza endagaano ezo kwerosi nti gwe oguze ku nze nze bwe mba ntunda endagaano gye twakola ebeereyo kopi chairman asigazeeko kopi alabire ddala nti akalandira gye kali ak'endagaano ono yavaawo n'aguze ono ye fayiro yaabwe yeena ne bo basaba busali ssente nnyingi tebalina kye bakoledde bantu omuntu n'agenda wa chairman namuteerako omukono nadda ewaka agenda okuwulira nti ate gyaguze emirerembe kati aba talina kye yayambiddwa era lwa chairman bajja batta Bukenya ne tumaliriza nga Alien Skin yakozesezza embeera Jesus w'omukazi era yamaliriza mugamba Jesus yali munonozi Savior kati omukazi yaleseewo ebitongole ebyokwerinda n'agenda ateewoonya obwa bulijjo omuyaaya ali amayirungi ate omuyaaya era n'amuyamba ebiriyo kubanga social media akawungeezi konna kyemanyi ne poliisi era bagifudde Fangoni Land Board bagifudde Land Board Fangoni Land Board ye malayo nnyo ng'abakubi bonna kwebali chairman n'atula ne wansi abadde ayagala kwefuula sejjaako atambule kikyamu balinga bamuwambi naye ati abadde era ayagala alengeza mukazi ate nga ye yaliwo otegeera nakkakana ne byogerwa bulungi Alien Skin n'avaawo nga atirisiti ne bannakyala n'omukazi yasuze bulungi ne bannakyala ate nga basiima weebale ssebo bannakyala n'omukazi yasuze atirisitiko ng'omutima gukkakkanye nti wano wenkutte nja tuuka wenjagala kituufu ate bwe twabadde ne wano nga tannagenda bwe yalabye kamera n'afukamira takirabangako naga mwebale kunkwata walabye ne wano nga chairman asitulawo akatebe amwewala ng'omukazi ayagala ebifaananyi bimulage ne chairman chairman nga yadde mukyala mugezi naye olw'okulemera ku kintu kye kyamanyi nti kiri mu makubo matuufu bo bamuyita omulalu ku kyalo teri kiruma naffe wano batutunda emmotoka tuwa nnyo vali y'omuntu kubanga emmotoka kitegeeza akasente okakuŋŋaanyiza akawerako n'okaleeta omulundi gumu ogula emmotoka ettaka omuntu asonda nawaayo kusonda afuneyo akafo kati gwe omubbi oyagala okabba omulundi gumu okategula omulundi kiba kibi nnyo addewa vali y'omuntu kiringa bakadaama agenda n'abonabona emyaka 2 gwenoda kusendeza kadaama weewaawo bakadaama nabo basiru tubagamba nnyo ti mweterekere ssente zammwe bali muziwa bayiri va wano ng'oguddewo akawunti teekamu apu ya mobile banking tuka erigwa omusajja mugambe zisindike ku ssimu eno ya mobile money eyiyo esobola osigala ng'ekola ng'oli mu kiyumba zijje ku mobile money ziteeke ku akawunti ng'osigala omanaginga ssente zo waliwo n'abaziina ku akawunti naye nga bazigabira abasajja olwokuba yaleka omusajja wamanyiga ekisajja e Kampala agamba esiimu essente ajja kudduka ajja kgenda alabira buli obwala obutototo amuwayo ku ssente amubeezeewo agenda okukomawo ng'awowola ne bamuzibe ba SB waliwo kadaama yawa gundi Bruno Kessent
nga kumpe sente azikoleredde emyaka emyezi nga 6 nakwatambwa surprisinga Bruno Keno gamba tategeera anti serebu gokimanyi mu bwongo bamuzaalirako empitambi nyego manyi serebu kubanga kwana kyekitegeeza Bukenya kati kitegeeza kwayo sente zo zogenze ofiiririre anti era laavu nayo yafuuka yakugula anti era be bakaddamu muyaye waawano omukazi waawano tasobola ebyo bikola tasobola nego okutte sente mbu surprisinga Bruno nobawulira nga nakwata sente zange naziwa kojja wange angulire yakataka kyokka kati neza okutuukayo mugamba itaka lidwa ayinza n'okutta nga ategedde nti okomawo ne bamaama olaba bazirya ne bamaama tebategeera bamaama bangi bemanya batategeererako ddala yitayagala kumanya omuntu gw'otereseze sente e Kampala tayinza kuba na mwana mulwadde nga ali bubi aliko oxygen n'alema zikozesa olw'okuba mbu naaki ali Saudi Arabia azimpeereza byebiki muleka kukubira essimu azikusabe akugambye nti wanyinayo ekizibu ekitimpaayo omuwenge weyagalidde dani okukwata obukwasi ku ssente ezo nye bw'oba wazimuteresa nange wozinteresera nzikozesa okay Bukenya ensonga endala ensonga eyokusatu Federation Jam Session ziddamu ku Lwokubiri luno era nga kyetwategeddeko nti bagenda tandika we baakoma last year kubanga twasemba 2023 nga bajaguza Sebatta Lord Fred Sebatta paka leero Jam Session ziddamu nga 16 guno omwezi era nga Joanita Kawalya yalidde obayi gwe bagamba nti yalidde empanga gwe bagenda okujaguza bagwe bagenda okucelebratinga ku lunaku olwo Jam Session ezo okuyingira kwa sente tekubalira kwa sente naye olw'okuba nti abayimbi babeerawo nga bangi bayina kye bafiiringa ekitaaliwo ekyokubanga kati ng'ono Dr. Proper kyabadde alaga nti nno alekeddwawo ali yekka nti omuntu obeera ne bayimbi banno oluusi Bukenya nyiza okunyumizaamuko ku mbeera gye mpitamu ate nawe nonyumiza eyiyo oluusi ng'eyiyo ate embi osinga kuyange neŋŋumira ku ggwe nti tuli bayimbi ffenna kati mu kuinteractinga bwe batyo abayimbi abasinga bava mu depression nga Pretty Glory omujjukira nti yaliko ku TikTok ku Facebook okwo nga embeera emunyize bangi ne Chutikaye yajjawaawo mukyala wa MC Cuts naye yajja naye era nayo ojjukira ebyamuliko bingi abafunye rehabilitation nga bazze ku federation ya twebaza federation ne president Eddie Kenzo olw'okuteekawo embeera eyo niye manyi lwaki nkubuuzizza nti okuyingira kwa sente ekyo celebrating ekintu nga kyabwereere ng'ono talina kyagenda nnyo okufunamu tekimala weewaawo kirungi naye tekimala kijja kuba kinyuma nnyo abantu ng'abo Bassebata nawulirako Kenzo ng'akyogera nti agenda mukolerayo show ku Serena era nakyagala nnyo kubanga Ssebata nze mmanyi embeera gy'ayitamu mumanyi musanga nnyo buli kimwe obulamu bwe obusinga kati nabutegeera kubanga yajjako ne mukusuubula emmotoka era ne bigaana yagwa mu bagezi abafeera ate ne bamubalira buzifa ye muntu aludde ng'ayimba naye ng'essaawa zino teyeeyagaza mu bulamu bwe so abantu abo bave ku siteepu eyo ey'okucelebratinga omuntu ku by'obwereere bakitwale ku leve eddako nti okuyingira sente bwe ziti abayimbi mwe nemwe n'aba federation mu celebratingira omuntu oyo afuneyo ka sente akiveemu ng'alina kyalagawo kubanga abantu abasinga abo abayimba edda baavu nnyo abayimbi abagaga be bayimbi abayimbye kati abava ku kamiliyoni bebeko Bobi Wine okudda nnyo ab'edda abo naye Orlando baasigaza amannya kyova olaba Orlando ali Canada yagenda eri ataasaawo ebikomera nawulidde mbu kasodde mbu ali South Africa bakola busangoma mbu akyusa amaloboozi juka yagakyusanga ku kasodde ambassador Sali nani gwe batugambye ambassador Sali kasodde waliwo Disani Kasasa yatugambye Disani taliwo wano waliwo erinnya lye yatugambye abantu basatu bakola omukago bali eyo bakyusa mbu amaloboozi mbu yasookayo yali ambassador Sali najjukira mbu kasodde yali mugezi n'amuyita tasobola kudduka mulema mujjukira bikole ng'okimanyi bulungi nti nno birimu ebyokudduka essaati ezimbe mu mugongo Palaso bamutwalako kanti ndiggwe n'akwata omunyolo gwa benzi n'agukutula ne Palaso kyaliwo nekukutuka Palaso omanyi gaalina
tegalabanga so abayimbi bonna abakadde abo tebali bulungi financially ne bakasodde bonna bali bayimbi bali bubi ambassador sali bali bonna bali embeera yabadde so batekawe embeera ng'abantu basasula oba bakwata abayimbi nga basatu babakolera show abantu bajje Bannayuganda balina ekisa bajja kubanga abayimbi bali mu federation bangi nnyo buli olanga nti abayimbi 30 bajja kubeerawo abantu baba balina okujja kubanga bajja kufuna happiness ate babaagala abantu bakijje ku level eyo kugamba nti no celebrating kuweera tudde ku level endala babakolere concert kyenyiza okugamba president Eddie Kenzo naye nga twebaza omukulu Eddie Kenzo okubanga oyagala buli muntu yenna oba buli stakeholder bangame Eddie Kenzo yakubidde ne kugundi essimu ambassador ono proper yamuyisamu akasimu bwe njogera nga Dr. Proper ng'ali bulungi nnyo nagamba ono yamuwuliriza n'amupima n'agamba kale n'amusibo n'agamba baali nabo nti ono mugezi mugezi alabika ono mugezi saalabika nze gambye ono mugezi Kenzo yamubuusa Kenzo mupimi mulungi ate mupimi n'amubuuka nti ono mugezi Kenzo essimu emu bwetyo oba message gy'omuddamu ku WhatsApp ategeera ky'obala mutali bubi odiddemu sipiidi bwotyo data omujja waggu data ate nga n'eddoboozi lirikkiriya lirabika si lya Tekino weba erikodinga WhatsApp message oba ng'oyogera n'omuntu esika abantu abali awo bonna ne iPhone esika gwe wekka esika oyo agiri okumpi esika gwe wekka ensonga eyo ndoza tugivuddeko eya Juanita Kawalya tumuwoze yozo kubanga bangi abayimbi ba legend naye kubanga naye y'omu kubasoose kubanga ndoza balinga bannawo babataana bakacelebratingibwa mpozi nga tugasemu ne DJ Shir naye bw'obanga obagasse nga Juanita Kawalya y'omu kubasoose okulowoozebwako naddala mu guno mwaka 2024 nga si birthday kubanga bandigambye nti ba birthday si birthday tubikole ku birthday wabula just bamuselectinze kiba kyamakulu nnyo era kizaamu amaanyi kibuzaamu n'essuubi eri abo bonna abali mu industry eno tulaba wa gye twolekera ampazi ensonga endala ya Grace Khan mpulira agayitingana mu nkuubo bamugoba dda toninze nakimalayo bamugoba dda omukulu yategedde ensonga gye mbadde ndeeta mudiiro akabitegeera mbu bamugoba dda ayitiriza okunywa walagi ayogera bubi ayambala bumini agasikiriza musumba wamukowa ku level eyo kubanga kyogera mazima kati tebamugoba nnyo sebo bamugoba era kyembadde njagala okubuuza yali wa musumba bujingo ayambala bumini anywa walagi ayogera nnyo amaka gafudde gage asala boundaries makula n'amugamba oti makula ye yagoba makula yabagoba abembwezo makula yazigoba ebujinga ababbiza ddala ssaawa 5 za kiro makula yagoba n'amugamba mukulu ka transport kaako kino kiba kireka waggulana ojja kunkubirako ng'ojja talina musajja gwe yamuzaalamu kasabagamba mbulira omusajja muwe ate ayinamu kasente yamutwala ewa taata we bajja muwa obuyambi ayimbe n'okuyimba omulimu gwe gwakuyimba si gwakubeera awusigaala obeera oti awusigaala ew'omusumba kyogamba Grace Khan abadde anywera omwenge w'omusumba ng'agubbirira agunywera ate omwenge guloopa Susan Makula abeerayo naye amusanga agunya kati ng'amaka ga bujingo tegabeeramu awusigaala omu babeeramu nga 2 ku 3 ne kamera ne kamera weeziri kati bamulaba ne bamuwaabira nti ono awusigaala waffe omukulu bagala kukola mirimu abeera mukolera abaana anti omukulu ava ku walagi anti awusigaalo serebu yali awusigaalo abadde awusigaalo kati ewoli abadde anonayo ki abadde mukyala wakubiri wa bujingo mbadde sikimanyi awusigaalo abadde awusigaalo ewa bujingo ekyo nawe oba okirabirawo kati yali agenze kukolayo ki singa bayagala mumuyamba bali muyambidde gyali niyo okumusembeza nti jangu wano tujja kukuyambako ogira okolakola ku mirimu ng'engoba oyoze engoye ovudde ku tagundi kalya ye ey'obuyimbi ogenza okola obwawusigaala okoleddeyo amanyanga bakugobye kati agende asetolinge ku mulimu gwe ogw'obuyimbi ayina eddoboozi ddungi omwana taata we tafanga gyali bagagga ono obuyambi okuva ewa taata we tambuza obulamu ebyeri byerabire oba bano abamubanja bano ababotiiki be baleeta obuzibu bayinza okugenda ku kyaki ne batuuza makula botiiki tebalina nnyo obuzibu sente zaali ntono ate obusente waliwo n'abaabuweereza nzijukira waliwo abaali ebweru ababuweereza ne Emily Smith yabikolakola emuweereza milioni nga 3 asasule obwo busente
so awo twaliwo nsonga eno concert gyalina ku Climax yateekateeka Bugingo bwe babadde bamuyambyeko gikola oba agikozerwa kuba nti bamugoba Bugingo toyinza kukola bintu biri against biri outside the church secular music secular concert gospel concert so ebyo Bugingo tabiriimu just ndowooza yalabye nga yagala kukola concert n'abifulumya yennyini mawulire mbu bangoba naye nga bali bamugobadde emyezi ebiri emabegere yavaayo edde nze nabimanya kubanga ndi mama mulaba nnyo emakindi ennaku ate kati abeera tiwa makindi nga talina okwoza engoye namayumba enamayumba engoye abadde azooleza ddala mbadde mayayoza zena zagulana abadde alina okukolayo ku mirimu ate yagendayo kukola kati abadde ayoleza ddala ez'amakula abusigaalo bali basatu awaka buli omu alina omulimu gwakola waliwo wa kompawundi waliwo wokwoza engoye waliwo ow'ebintu waliwo ow'okufumba bawusigala aba mu mayumba ag'amaanyi oba amaka ag'ebbeeyi tabeera omu naaba nga yali ku mirimu gyonna ku nnyumba ennene bwetyo ku nnyumba ey'ebbeeyi bwetyo mbu yalina okusiimuula ayoze ebintu engoye azisse mu mashini agolole engoye ate afumba emmere babeera ne bawusigalo nga basatu bwekisanga Grace ate amanyira kuwoza kweyoleza tokoze emirimu gyakutwaza wa Bugingo ozze mu kunywa walagi oyambala bumini olinga ayagala okutegula omusajja w'omukazi namugamba bayi namukwata ku nkono namukwata kabina akataliiko namugamba genda so ebyo byabadde bya Grace mbadde sikisuubira kubanga nalabanga abaamuleetera ddala mu church direct nze mbadde simanyi nti nno waliwo embeera yonna eyinza okumugobya naye bibanga birimu omwenge ate oludda obeera ku saidi y'amakula n'ogamba ye muntu temunywa mwenge temugukkiririzaamu obeera oti ate oyingiza omwenge mu nnyumba y'abantu bwesikane empisa ze sennungi kyenyinza okugamba oba abasajja kukuba music kukuba hit kubanga abayimbi bangi nnyo abatalina mpisa naye nga music waabwe mulungi agende mu studio eddoboozi lyalina eddungi akube music aconcentratinge ku mulimu gwe ava okugenda mu maka g'abantu mbonna ate akalabwawo sigala anywereyo omwenge kutegula abasajja b'abantu so kyekyo nawulirako nti Geoffrey Lutaaya n'omukyala Irene Namatovu baali bamuwa refuge era yeemu nga Bugingo gy'abadde bamuwadde naye saamanya ate kyekyamulemesa saidi eyo teyinza mumusobola oyo omukazi olw'embeeragambye ave ku bantu adde ku music we ayina eddoboozi eddungi ayina empisa embi nga bw'okiwulira olaba yalemwa bbaawe kubanga ne bbaawe yali mulalulalo bbaawe kigoyogera kubanga banjawulo waliwo Kitonsa waliwo Giovanni Luzinda ono bali luno bamutani ne bali luno ani Prince Oma yoyo mutuufu bale bayamulye naawe ono ye mutuufu Prince Oma tata gulana tomanyi no Prince Oma ne mulalulalo yali mukatwewungu tali straight waye zimu zagatta Grace ati yagamba mbu ameketamu n'amanyi oba yali amuwaayi mbuli lyafukafukayo bwatyo bali bakwataganye bulungi kubanga bonna bali tebategeera ne kati olaba alemererwa oyo yali akwataganye naye abalalu ababiri ate nga bagamba birds of the same feathers flock together kati olaba yalemererwa bonna bwe batyo ono wafuka ono walebeza amannyo bagende mu maaso ono wameketa amannyo ono wamukwata ebyekisiru kati ekyo kiba kireka waggula nakakazi katto akakyali innocent omwana ajja kukulira mu mbeera ennungi bajjajjabe gye bali balina ssente famire nnungi kati jjajjawe abadde afunye jjajjawe ow'essente Bugingo jjajjawe oli gino ono jjajjawe mu mwoyo jjajjawe oli ow'entumbwe anti kati waliwo saidi ya Prince Oma basezaala ba Grace bamugererako ddala abo omwana tajja kubeera bubi n'omulundi n'ogumu ayinza okubeera obubi olw'omukazi olw'obusiru bw'omukazi n'agana okuwaayo omwana we n'ayagala yabeere naye agende mu bidongo anywa walagi ng'omwana alaba naye ng'oba nga famire y'omusajja nnungi twala omwana omuzzukulu ate naye talina ngeri gy'ayinza mumutwalayo kubanga nabo yabavuma naye yamala neyeetonda tebivaawo okwetonda tekuyinza kumalawo nsonga toyinza kwogerera abantu bibi bwoti olwokuba ojja kwetonda kati nabo n'omwana naye bamukyawamukko mu mutima kati omwana ajja kuba bubi lwa maama we kituufu okubonabona kw'omwana singa Allah watu waba akikoze kujja kuva ku nnyina okay Bukenya Wunzika
Mpozi Kongo ina akatalekeka kakogera ku bizinesi yaffe nti tutunda motoka era wano video tugikolidde ku Sula Motors. Sula Motors ojja gisanga wano emakiride opposite Africa Oil ekikirire kukyebusaba kalenda nokukirira otyo waliwo junction yawe tuli awo omulimu gwaffe kutunda motoka jangu okoleko naffe ate nga ziri genuine. Enamba y'essimu eri 0779 21 ne ku WhatsApp kweri so jangu tukole. Okay. Tweyanzizza nnyo mu Kenya. Mpozi nammwe abalabi ba Blaze Media abalungi tubeebaza okubanga mutwekumiddeko kuva gye twatandikidde n'okutuuka we tuwunzikidde programu ya leero. Mpozi tujja kubeera nga ate era tukomawo maaso awo. Mpozi gwe nnyinza okwogerako ye My Didi Beauty Products. Mukyala ebizigo ebyo yabiyigira Dubai okubitabula naye nga alina ebizigo bye bayita brightening creams ennungi eziri ku original. N'ebirala bye simanyi nnyo manya sinabiyiga bulungi naye nga babitabulira Dubai n'aba nga abiyingiza eggwanga. My Didi Beauty Products. Osobola omwekwatako ku byensusu ezibalansinga n'oba nga toyeruse nga oli gwayogeddeko mbu yeemetta omuzigo n'amyuka n'oba ng'osigala ku mbeera entuufu. Mpozi era nange kannyongere okukaatiriza ensonga ya Bukegwa gy'ayogeddeko ey'emmotoka wano we tuli wennyini nnyini we wali emmotoka eziri trusted wano mu kibuga Kampala. Wojja ng'olinako ekitundutundu ekya ssente ne bakuwa ate n'osasula balance mpola mpola nga tebagobye na misinde ate ne bakuteeramu n'essaala kuba abasajja basiraamu Sula olira Sula Motors akuteeramu n'edduwa mpola mpola n'ofuna ssente n'osasula. Amwe bale kubeera nga muli balabi balungi aba Blaze Media. Bukenya mashallah ebya tulekera proper tosalamu sijja salamu